Wana baisho musubuzi wetu mu kyalo kino nga nakuli abasubuzi mu Bunda so tetwidi biti byagire nabyo bino kutoka munumba amawuli ngafuna kusamuka gwabwire nangeza kutegereza polisi ntiwaliwo abaye bali ku numba ya Haji tujira okutuuka nga Haji mufu munumba ne mukyala we bageze akwenda okumutemula era bamutemye jambiyo sawa nakalina mu idwaliro so muzeyi mwene bamwise era bamukubya amasasi yefundika okubuliri wewene amasasi bagamu kuye mu kifuba n'ebisoko nkolo tubyagaine ogenda so kirebezo okubanga sente bajire nado kubatwe okubanga yabategeire nokuja ni sente nokumwita era eriyo mwami gwetugemi nga kitufu tumutebereza kimutufu nembwa bwejire ya polisi esibire omakaga Anumba inokuva wanokutuka ku polisi waita baba wake azira musango waita baba wake azira musango kyokola kyabeyo kubanga otugoberera kituzamu amaani dasaba bayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe like and share our videos nizi ya video sikira bambyo wefe basidombikado nga uli kumbona mbera ya maziga eno mu district eye Mayuge nga tukerere no mu bitundu ebyebunda mu Bunda Town Council nga bambi eno eriyo omusubuzi omutumufu omusubuzi owerina omugeigo boli obufokera beba mwidi eno Mayuge Iganga Idinda bambi Haji Amuza Dauda Ngobi obwiro bukesiso bwa lero abazigu bamukubya amasasi bamwita era nga kitebezebwa nti oboli awo bano basoka munaga sente lyabenado deni bakulita so nembere lyeno wabulanga ekisinze kwinamiza abantu nakoba nti wano bamwitire amamaka genga uli kubona wano kirine ni police post ye Bunda in fact ba neighbor amaka gano aga Haji Amuza gwe bamwitire obwire bwa lero gafwe sinze police post eye Bunda diringa meters 20 okuva ka police kale awali omuti ogw'amasanaze Mukanga wachuno chwale obwire sawa mukaga ne dakanga diriku obwanu male sawa musanvu ne dakika 8 mukuru munange amwita sekabadi kisansa na okura kasimu tulafakita Haji Amuza zana natandika okubira kubananga amasimu we makobera twakungana abantu nga 15 twasirengeta tujira okutuka nga namazima ge nagwire ali mukitaba kya Musayi twatwala obuvunanizwa nga abawaka twakobati balete embwa polisi ide nemba ya polisi asobola okulaga omulimo guno n'okulaga abataba ku kikola kyo falilali hamdu embwa weide nokoze omulimo gw'amaani gwe basoose okugema wano nga suspect abali n'embwa edaba sirikali embwa esibire mu maka ge mwekirime ekyalo bakyeta Mirembe zone nga kyemulonda wano Town Council. Obula ekintu ekisinze kuniga bataka kuba kambuwaza nokuboneka nti bambi mu maka wabetire Haji Amuza wano maka ge maka gafwe sinze ni police post ye Bunda kiri mitazi nga 10-20 nga oli kubona eno nenumba ya Haji Amuza baba mwitire munda munumbo munga alambeire ni family ye omuti gulo gw'amasanaze gule muti ogw'amasanze guli kubona gule mitazi nga 20 obo kuvuga 20 awo nsobola ko atedwe ya 30 bambi na wali police post eye Bunda ekuma kitundu kino kyona era Haji Amuza abaire mugaiga nga wamani nga bamwidi
era tukitebeeza nti okuyida nazimbalo natandika okusulagano oba oli awo ng'omugaiga yali ayenda kufuna security eyawale ya polisi ngati anti oba oli awo wali nenegale polisi abantu abenda sente basobola obutaida ne bamulumba ne bamuzina ne bamutola ku sente wabula alinga eyabaza obubi kuba abantu balekerere abayibi balekerere abantu abandi bona abali kuno baida wa Haji Amuza ali okumpi ni polisi nkobe ndi ku polisi kwene mulina wa polisi nga baidye ne mundu baida makage batukobelete da besa wanga mukaga munana awo bamukuba amasasi mu kifuba n'ebitundu ebindi yafa deni lufaino bakulita baidye bwire nga n'abantu tusobola kubabona kwetulira amasinga gakuba mitwaida twamwagana ayenga gwe basoso kugema abaire n'engoye kombate damaje edamadowadowa ali ku polisi sawa eno embwa gwesibire mu makage mu zone Mirembe mumwidi bamweta Sula wa kukyalo kuno ngaba kukyalo kuno atira kuwangalira Itale mu kyalo bakyeta Victoria awo atira kuwangalira wako jawe gwebeta mudanya abaire mumwidi nga mujasi atabanga mujasi muntu wabuliddo nga waluberera aye dengo yabaira de yambisanga mukasira ko kujja okuvulugunya abantu ngeto wakikuzi twakitwina mizeino kubanga okusingira era tusingana kunenya polisi yatulinayo ekizimbe kino kirina ino polisi abantu abo baida ifukutu kuuma baida kukuuma kitundu n'abantu n'ebintu byabwe aye okutuuka okuboneka nti omutaka wa iphone atuli mu obwesiga batuuse okumuyita nga bali kuyita oti bayita nkuko kikolo kyabuga yavino era tukuba n'okukuba nti polisi esande esobola okuboneka nti n'abasirikale bona bwe bamugolola nabo tusigala awo buli kinaatwagananga kyagaana kironde bulonde tuzira mugaso nabo nze bandeta Wafidi Ismail Wafidi Ismail nze ndi mwena mivu nnyo kulwa muzeeyi wange ono okuyitibwa Amuza afiire muntu w'abantu omuyambi w'abantu nibwobe Kampala nibwobe Entebbe watwika ekintu ku moroka wakulagiriza nti kijje Amuza ebonda okyagaana nga kituuse so batutayire mu idubi ery'amaani ino tuziramu entiisa y'amaani ate era tuzira muntu gwe tujja okwizaawo ali ng'oyo ng'Amuza aye abakuumi abawano batubisiisa bubi nnyo n'abatuleetera omuntu ono okuyitibwa kuba yalajana yakuba amasimu kuba security balobera polisi yadeema okuvaayo nga tuli ni marini wano twaba n'amagye twaba ni polisi wano ekikolwa ekyo baba tunoleibwa ino olwo tuyita ku muzeeyi waife Amuza abaire ayamba ekyalo kyona abaire tasitino omuntu asobola otegera nti obona omugaiga oba mwavu twatwala abaire atutwala walala aye bayita omuntu kumpi ni polisi obwire bwona yakubya amasimu yakubiranga polisi amasimu aye ngezira mu isikala ali mugoba mbu osi yamukobye nti abo bayaye bali kutiisatiisa
abasirikale betulina abo gano n'emundu okutuuka okuyita omuntu nga yezira na mugaso ge bawulira gano nti muvubi ali kale bali mukabulumuke kujja lw'okuba omuvubi ali kukola ekikye balekanga bano abayibi basigalira nga abavubi be bataaka obulumi enguzi dabitirira abasirikale bagano osi ono azirako yakugasiisa mabonabona bano bamalini biti babanga bazira mugaso kugira musirikale nkisa nsimu n'atagema yenanga amanyi kulamba musirikale abakasaatu bano abataka n'abantu abafamile n'abategeezeza ab'obuyinza ati bambi muli eno hajja musava kumukuba amasasi bambi afiire mu numba abantu ab'ekitundu kino nga bakolagana n'ab'obuyinza tutegeezebwa nti eri ab'obuyinza abatambwire ku obwire nga bali kunoonya babone nani akoze kino era nga eri amaka gabagwireko aga omu ku batyami abakuno bamweta Sula era Sula baye bamwidino nga bamuteberezaamu okuba mu emize gino egy'obwibi engalo empanvu aye ng'ekyalo nga bamutya buli muntu ati okumukoba aye baye bamwidi so mbwe eriyo bibazwire wabukyaire kunkyo polisi ey'emayuge yeida ng'eyambibwako n'eyagano bayita embwa ya polisi era embwa ya polisi yatambula yajanga mu maka eyo owa Sula egire mu maka ga Sula era nga kino kiraga nti oba oli awo ono suspect ono owakwene kuno Sula asobola okuba nga ali kyabaire idi bambi kunfa ya Haji Amuza wabula nga embeera tebeere nungi ab'ebyokwerinda tebakumye kugema Sula yenka tutegeezebwa nti obwire nga kino ekikanga bakibwairewo bamaze okutemula omuntu mbu eriyo omu ku ba suspect yabeera ikulumuka nga ikunonyanga wa boda nga aliko atiriko na boda kuntwala bugadde aye nga webagabire siringi oba kasanvu 5 mwene yabaye kugaba emitwalo 2 ati anu musebugadde muwe 2 mukasi so oyo wa boda yajire kubambi yekengere yakati asobola okubanga ali omukwabo abakuze ekikola kino oba itemo bategeeza ab'obuyinza era nga bambi ono bamugemye era nga bagemye Sula obwire obwo bagema bambi nono
nze yamuza haji obubi yayitibwa n'abazigu saawa eno poliisi erikola omulimu gwayo okunonereza already sniffer dogs zitandise okubakunibwa ediridinga already some suspects bagemaze okugemwa aye era twongera kusaba nti population y'ebonda nene ino police post eri butasobola kumanaginga security y'abantu bano so kino kitubayire okuyigula maiso nti bonda weri tawuni council ng'erina abantu abaswika emitwalo 6 genda security esingawo oku aye kitalo ino kuba muze yamuza n'abantu abatandika bonda abayire musuubuzi mututumufu ino n'abantu abakulaakulayini ekitundu kino abayikiriza okuinvestinga mu bitundu bye babaamu so twidde amusaalirwa ino tukuba bukobe nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kyetulina okukola security yaife yetaaga okunywezebwa era okunyweza security yaife tulina omukisa tulini RPC gano so mukwegeya mukonakono okuli kujja mu maiso nsonga yakunyweza ki security obwerinda kwaife tuli kwetaaga abantu abo bagemebwe kubanga okubaleka nga batayaaya ekizibu kirina kuba tikikomye kubanga bakozi ba bikolobero bwetuba tugemye ku mulala oba babiri n'abasigale betaaga bagemebwe emundu ne bakozeisa tutera okuwulira ng'emundu liri mu gundi awo mu kibira ati bateeza abantu babaire n'emundu babagemye aye tugemanga kuki tukali kufuna mundu ekitegeeza emundu ediri tutulugunya likalimu muno so ndikusaba RPC mukole nga bwe kisoboka emundu eyayisaamuza eboneke abantu abayisaamuza bagemebwe mama wange mama wange Prime Minister abakulembeze b'ekitundu abatuuze ab'embonda
kitalo damuzeyi waffe Haji afudde bankubidde esimu ekyusa wagakumi n'emaawo nebantegeeza nti waliwo buzibu. Amannya agange bampita Asimwe Samuel nze RPC Kyamayiganga naye neeno ntuukayo bwe nafunye amakulu kubona waliwo ekizibu naye ngamba nenda nja kwetuukira kubanga njagala ntegeera obuzibu bwavuddewa ate tusobola kukola kintu ki okulaba nti embeera tukola ki tukiza mu nteeko. Naye bwe badde nzije ne bangamba ntwala abantu babiri bwe bakoze eki ne bakutte tukozeseza embwa ne batulakinga twaliwo beekomye nti babaga tebasuspektinga basuubira nti yandibanga omu ku ki kubakoze kino. So n'olwekyo so n'olwekyo abava kwogera babibogedde ku nsonga ebaddewo kyebakulembeza bagambye ayalibula amabaale tubasaba nti mwekaikane bagambye tubeere bakakamu kubanga babogedde Haji waffe abantu bamusse emundu tetunagifuna kati bano betulina tujja kubogoza okutuyamba okulaba tukola ki tuzuula emundu eyo naye emundu bwesigala mu kitundu nga tetugifunye ejja kusigala ngaekola ki ng'etutawaanya ng'ekyatutta kati mutuwe chansi fe tunoonyereze tuteeka obusoboka n'obusoboka okulaba nti emundu tukola ki emundu tugifuna oba nga tetufunye emundu eno tetujja kutereeza ki ekitundu kyaffe kubanga leero Haji enkya ejja kutta omuntu omulala kati bwogamba nti bano abantu betukutte nti mubati otubadde bwe muba temundu ejja kusigala nga tekoze ki nga terabise ate otuba tetulina kyetukoze mufuna bulungi so n'olwekyo njagala tube bakakamu ffenna tulina obusungu nange tulina obusungu kubanga nange ndi muntu ngammwe si kyekyo naye tukuuma emirembe nze RPC benkutte sigenda kubatta sigenda kukola ki teri kubatta mufuna bulungi mpaka nga tukoze eki emundu zino zikoze eki zivuddeyo era njagala munkwasizeeko nze ne sekurite yange kubanga olina information yonna omuntu n'omuntu yonna kwotegereza nti ono yandibanga yabadde mu lukwe nja kubalekera enamba yange oba temwekakasa poliisi era wano nze munkubire mugambe nze nkole ki nze wano omukime tuli fenna okwemulugunya kwa mwekubulidde okukwata ku poliisi yawaffe yaffe yawano eyagunda ngenda kuteekawo akakiiko akanoonyereza ku poliisi yawano naye mu kiseera kyakati ngenda kubafunirawo ose omulala abafunire ose omulala omugenda kulaga naye bulungi naye njagala mutuyambe tubeere bakakamu kubanga ffenna poliisi tukyagala nga poliisi bwebaagala kubanga ffe tetuva mu ggulu naffe tuli bantu ngammwe naffe oluusi tusobya naye bwebanga tusobeza mutunyonyere mutugambe waayi wano mukoze bwe muti si kirungi tukole ki tulongooze tutereeze mufuna bulungi yes twobola baffe twagala kukwatagana n'abantu ba bulijjo
kyonna byabantu basibira amakubo mugakulewo abantu batambule bulungi tukwasigaliza wamu tulabe kyebugona tukola ki tukitereeza saagala tumukomerera omusumaali olwakumerera yesu ndateeka akakiiko kumonyeeza otutegeere obuzibu bwavudewa obulagaja bugabadde ku polisi bwabaddewa ofuna bulungi naye katumaliriza tugenda kufuna omusi omulala oba omupya naye kakatwala kakamu tutwalira amateeka mu ngalo kubanga abantu beegonda amamanyi g'abantu abakunga emirembe abantu aba bizinesi abantu abeekolera emirimu gyabwe si kyekyo so n'olwekyo tetukkiriza okubeera mu mbeera eyadukaduka teza kutuyamba Mama soka atiama soka alindo kolola tukenda